Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Charity YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala lyenjagadde obbalaga olwaleero oba okubateerayo ku channel yaffe eno Charity. Njagadde mbateereyo katunkuma oba obutula bwe bayita obutono nga bw'obulaba bwe butyo bwe bufaanana. Obutula obutono oba omutula bwe bayita katunkuma. Katunkuma y'oyo nga bw'omulaba. Kusookera ddala katunkuma oyo yeemeza. Ebiseera ebisinga oli wamusanga mu lusuku amutaliza n'amuleka n'akula bulungi nnyo. Kizibu nnyo okusanga omuntu asobola okutema katunkuma oyo ng'abadde amusanze nga yeemezezza mu lusuku. N'ekirala n'abalala bamusimba olw'ensonga nti katunkuma oyo aliko ssente bulungi nnyo. Bwe mukimanyi nti endwadde zisinga kati ziri nnyo mu bantu naddala eno mu kibuga. Kati katunkuma oyo mulungi nnyo mu kubeera ng'obeera omulyako n'okubeera ng'omukozesa ku nsonga y'okubeera nga wejjanjaba. Kusookera ddala katunkuma oyo osobola okwejjanjaba naddala ggwe singa obeera nga olumizibwa erinnyo ng'erinnyo likumazeeko emirembe. Osobola okubeera ng'ofuna katunkuma oyo, ofuna mirandira gya katunkuma, osimayo emirandira bulungi nnyo n'ogirongoosa bulungi n'okutulako n'obeera ng'okagaayiza mu kamwa. Kati bw'omala okukagaaya amazzi ago g'ogaayizaamu ogateeka ewali erinnya erikuluma obeera ojja kutereera bulungi nnyo. Oba osobola obbusekulasekula n'obuteeka mu mazzi ago n'obunyigiranyigira mu mazzi. Kati amazzi ago n'obeera ng'ogasennyesa buli ku makya ogenda kuba ng'otereera bulungi nnyo. Obulumi bw'erinnyo bujja kuba bukkakkana. Emirandira gya katunkuma gikkakkanya bulungi nnyo obulumi bw'erinnyo. Ekintu ekirala katunkuma kyajjanjaba mwe ababeera batawanyizibwa kasikonda. Bw'obeera ng'olina omuntu ng'alina kasikonda ng'amusumbuwa oba omwana omuto, nkusaba ofune ebikoola bya katunkuma. Funa ebikoola by'obutula ebyo by'olaba, bifune bulungi osobola okubyokya. Byokye biveemu evvu. Kati evvu eryo ery'ebikoola bya katunkuma ligattemu omunnyo nga mutonotono. Bw'omala beera ng'onuunako gw'alina kasikonda. Kasikonda oyo ajja kuba akuvaako bulungi nnyo. Ebikoola bya katunkuma ng'ogasseemu omunnyo bijjanjaba bulungi nnyo kasikonda. Ekintu ekirala katunkuma oyo oba obutula obwo obutono bulungi nnyo ku mmwe ng'obadde sukaali akusumbuwa wamu ne puleesa. Kati gw'alina sukaali oba ne puleesa, buli bakufumbira emmere oba buli bw'ofumba emmere oba kyankya oba kyamisana oba kyaggulo beera ng'oteekako obutula obwo bukatunkuma. Bufumbe, osobola obuyiwa mu minwe n'oyiwamu obutula obwo oba n'osibira ku mmere ensibe oba n'obutokosa. Ekikulu kya byonna kubeera nga olya ku katunkuma oyo. Afazaali buli lunaku gw'omulwadde wa sukaali wamu ne puleesa beera ng'olya obutula obwo emirundi ebiri, ku makya ku kyenkya wamu n'ekyeggulo oba ku kyemisana n'ekyeggulo. Buli lw'ofumba emmere fumbirako obutula bwa katunkuma. Katunkuma mulungi nnyo okugga omulwadde wa puleesa wamu ne sukaali. Bwe kityo bwe kiri. Ekintu ekirala mu abakyala nga tolina bulungi bwagazi, funa katunkuma oyo omunyigeenyige. Osobola ogattamu akeeyeeyo ke bayita akakumirizi. Bufune nga buwera buteeke mu kantu, teekamu amazzi bunyigeenyige oba obukube mu blender. Oyengeremu nako ke bayita akeeyeeyo akakumirizi nako kabeera ng'okayengera. Bw'omala obbiyenga bulungi sengejja eddagala eryo beera ng'otawaaza amazzi ago oba beera ng'otawaaza eddagala eryo ng'oliyingiza munda. Ogenda kubeera ng'ofuna bulungi nnyo obwagazi. Katunkuma aleeta bulungi nnyo obwagazi mu bakyala ng'omukoze bw'otyo. N'ekirala mwe abatawanyizibwa ensusu nga zibasumbuwa, abaana abato nga balina bye bayita ebiguuna, oluwumu, katunkuma oyo mulungi nnyo mu kujjanjaba oluwumu oba okujjanjaba ebiguuna. Funa obutula nga bwengedde bulungi. Osobola okugatta obutula obutono n'ogatta n'entula ennene, naye zonna ennene zibeere nga zengedde, nabwo n'obutono bukatunkuma nabwo bubeere nga bwengedde nga bw'obulaba. Bufune beera ng'obunyigaanyiga bunyigeenyige. Bw'omala obbunyigaanyiga bukwatemu nga bw'osiiga ewali oluwumu oba nga w'osiiga owali ebiguuna. Bulungi nnyo bw'obutula bukatunkuma ng'obugasse n'entula ennene ezo nga bwengedde bulungi nga n'entula ennene zengedde. Beera ng'obunyigaanyiga siiga ewali oluwumu oba ewali ebiguuna. Naddala mu baana abato batawanyizibwa nnyo ebiguuna bujja kuba bubayamba nnyo okugoba
ebiguuna mu baana wamu n'oluwumu. Ekintu ekirala, katunkuma oyo obutula obwo buyamba nnyo mu abantu abanene ng'olina omubiri munene ate ng'owoomerwa nnyo okulya ennyama ey'amasavu oba ebintu eby'amasavu ebyo. Buli lw'olya ebintu eby'amasavu n'osembyayo obutula obwo bukatunkuma, ekyamazima bugenda kubeera nga buttira ddala amasavu ago g'obeera olidde. N'olwekyo bulungi nnyo mu kulwanyisa omugejjo ogwo ogubeera ogw'amaanyi. Gw'atayagala kugejja, ayagala okukuuma ffiga, buli lw'olya amasavu, buli lw'olya ennyama ey'amasavu beera ng'osembyayo katunkuma oyo. Ky'oba olaba nti nkugambye buli lw'ofumba emmere naye mufumbireko, muteekeko olw'ensonga agenda kuyamba nnyo okutta amasavu ago g'obeera otadde mu mubiri gwo. Obutula bwe bayita katunkuma bujjanjabira ddala endwadde eziwererako ddala. Katukome ku ezo. Kikulu nnyo obeere ng'obwetegereza obulabe, beera ng'obukozesaako, beera ng'obulya. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mubeere bulungi. Mweraba.